awali emigga emirungi atonywesa lwakisaaki n'atulabirira bannange n'atonneemulugunya tukolooze kuba kwetoolodde naawe olina bootunuya nogamba bannange yadde nange ewange ekiri bubi naye oba ewange kalekaleko weebaze mukama yeebazibwe yatumwebaza kubanga bukeseza olwaleero ate era nga tukyali bannange nze mpulira nga mbeera njogera nnyo naye munnange abantu bagamba mbeera njogera mpola kati oba leero kandulekokko mukama yeebazibwe kandulekokko ku ddoboozi mukama yeebazibwe mwasuze mutya mugamba mutya akaseera ka morning glory yaffe era nange winimajoyini omugole wa yesu olunaku olwaleero simu yaffe egambye you are David and you are about to overcome that Goliath before you yegwe Dawudi era onaatera okuwangula okumegga oyo Goliath ali mu bulamu bwo kama yeebazibwe Goliath ayinza okuba wa bwavu ayinza okuba wa rent ayinza okuba wa you're jobless ayinza okuba nga onoonya kapito tomulaba kwegamba tulina bigoliath bingi nze manyi obiyita bigoliath manyi obiyita ebimeriki manyi okubiyita ebiki ebifirisuuti mukama waffe omulungi yeebazibwe naye enkya yaleero mukama atugamba nti we are about to overcome them mukama yeebazibwe simanyi kikutulugunyiriza bbanga ki naye waliwo ayingirawo embeera n'ekyuka waliwo ayingirayo n'anyenya buli kisenge naggula buli luggi haleluya mbagambye leero kanyongeze ku ddoboozi bwe bannange mujja kuŋŋambako neera nti leero watwongezaako naye nfuba bannange nfuba okwongeza ku ddoboozi naye nga womanyi ng'ennyumba gy'oli musiiyo toleekaanira nnyo bantu mukama yeebazibwe munsabire nfune ewange nange gye nnaaleekaaniranga ne mbaweereza kwegamba nga essimu muziteeka eri bwemukola emirimu ne muwuliriza morning glory haleluya tuli mu 1 Samuel chapter 17 we are reading from verses 41 to 52 Samwiri ekisooka essula y'ekumi olunyiriri olwana mu olumu okutuuka ku lwataano mu ebbiri agambye bw'ati awo Omufirisuuti n'ajja n'amusemberera Dawudi n'omusajja eyatwalanga engabo n'amukulembera awo Omufirisuuti bwe yamagamaga n'alaba Dawudi n'amunyooma kubanga nga yali mulenzi era mumyufu n'amaaso ge nga malungi amanyi abavubuka baba balabika bulungi kati David kaali kakyali kaana kato compared to Goliath olwanamu esatu agambye Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti nze ndi mbwa n'okujja n'ojja gye ndi n'emiggo aduula katulabe katweyongere bino bijja tunyumira mugumiikirize mubugumiikirize tusome tumaleyo mukama yeebazibwe Omufirisuuti oyo alabika kudingisiza kucyokanyiza akunyize naye olwaleero it's our turn to overcome him mukama yeebazibwe mbadde ntuseewa Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti nze ndi mbwa n'okujja n'ojja gye ndi n'emikko Omufirisuuti n'akolimira Dawudi eri bakatonda be Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti jangu gye ndi ng'abiire omubiri gwo ennyonyi ez'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko awo Dawudi n'agamba Omufirisuuti nti ojja gye ndi n'ekitala n'olunyango n'effumu naye nze nzija gy'oli mu linnya lya Mukama ow'eggye Katonda w'eggye lya Isirayiri ly'osoomoozezza leero Mukama anaakungabula mu mukono gwange era naakukuba ne nkuggyako omutwe gwo era naagabira ennyonyi ez'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko emirambo
nejjeje ly'Abafirisuuti ensi zonna ziritegeera nga mulimu Katonda mu Isirayiri era ekibiina ndi ku 47 era ekibiina kino kyonna kitegeere nga Mukama talokola na kitala na ffumu kubanga olutalo lwa Mukama naye anaabagabula mu mukono gwaffe. Awo olwatuuka Omufirisuuti bwe yagolokoka n'asembera mbiro eri eggye okusisinkana n'Omufirisuuti. Awo Dawudi n'ayingiza engalo ze mu nsawo ye n'aggyamu ejjinja n'alivuumuula n'akuba Omufirisuuti ekyenyi. Ejjinja ne liyingira mu kyenyi kye n'agwa nga yeevuumise. Olwataano awo Dawudi n'awangula bw'atyo Omufirisuuti n'envuumuulo n'ejjinja n'akuba Omufirisuuti n'amutta naye nga temuli kitala mu mukono gwa Dawudi. Olwataano mu erimu awo Dawudi n'adduka mbiro n'ayimirira ku Mufirisuuti n'addira ekitala kye n'akisowola mu kiraato kyakyo n'amutta n'amutemako omutwe nakyo. Awo Abafirisuuti bwe baalaba omuzira waabwe ng'afudde ne badduka. Mbadde ngenda gamba ne bateekako kakokola tondeka nnyuma bannange ekiri ne badduka. Awo olwataano mu bbiri agambye awo abasajja ba Isirayiri n'Abayuda ne bagolokoka ne boogerera waggulu ne bagoberera Abafirisuuti okutuusa lw'otuuka e Gaayi ne ku miryango gya Ekuloni. N'Abafirisuuti abafumitibwa ebiwundu ne bagwa mu kkubo eridda e Salayimu okutuusa e Gaasi ne Ekuloni. Haleluya! Olutalo lwa Mukama mukristaayo gwampuliriza olwaleero. Dawudi yali nga tabeerangako mu lutalo. He was a shepherd. Bagamba shepherd. He was a shepherd. Yali mulunzi ng'ali eyo mu ngondi za kitaawe naye yasisinkananga amalubu n'asisinkana empologoma ensolo ez'amaanyi naye ng'ekisa kya Mukama kimukkako ne kimwambaza amaanyi n'azikuba n'aziyuzayuza. Kati here comes a Philistine, Goliath. Eyeetenda mu kukweraku yali muwanvu ng'atiisa naye yayimirira ku lusozi n'asoomooza eggye lya Mukama. Tewali yavaayo bannange okumanya ng'oli omusajja yali w'amaanyi. Teri n'omu yavaayo. Bonna nga batidde bakankana. Beerabidde Katonda waabwe nti munene okusinga ababasoomooza. Naye here comes a young boy, David, with great faith in him. N'agamba gwe oyina ekiso kyo oyambadde ne combat yonna. You feel like you're well protected, but I come before you in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Mukama yeebazibwe. Omufirisuuti yasooka kuduulira kaana n'agamba nze ndimbwa gw'oleetera emigo. N'agamba wabula bambi don't temper with me kubanga ngenda gabula omulambo gw'onguwa ennyonyi nga tamanyi nti ogwo gwe bagenda okugabula ne banne. Bayibuli kyeva egamba great is he who is in me than he who is in the world. Nti w'amaanyi oyo ali mu nze okusinga oyo ali mu nsi. Ono Goliath yatumya appearance y'akalenzi akato kanene akatanavumba mukko tekaligendangako na mugimu. N'agamba kano nja kasitula na mukono gumu. N'atamanya nti mu katono ako kalaba there is a big man inside that small boy. There is a mighty man of war inside that very small boy he was watching before him. Bwe yali atuulira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Njagala olwaleero mulokole mu Kristo yampuliriza enkya ya leero tuyimusa okukkiriza kwaffe kutuuka okwa Dawudi. Tukkirize Katonda waffe nti buli Mufirisuuti abadde atujjojjobya tumuwangula enkya ya leero. Tugenda bakuba tubamege. Mukama yeebazibwe. Omufirisuuti si yo yakwogerako, si yo yakulwanyisa ti nampayiriza n'akola bw'ati n'andyaza amanya, si yoyo. Omulabe waffe ali ogwo Sitaani.
olutalo olwaffe ffe tululwanira mu mwoyo siina bikonde kuyiwa musaayi nedda. Mukama yeebazibwe. Laba Dawudi yateekako envumulo n'Omufirisuuti ajja yeeyena Yesu ataswanta n'ekiso kye baamukuteekako ejjinja ku bweni envumulo ejjinja eryo lyamuba wano mu kyenyi naye olowooza eryo ejjinja lyagenda okuva mu nvumulo nga liri lyokka. Waliwo amaanyi agali supernatural, waliwo amaanyi ge sisobola kunnyonnyola agayingira mu jjinja eryo ne likuba omusajja ne limuwunza n'agwa eri n'ataddangulu. Lwaki Dawudi yateeka the mighty man on the front line n'amugamba Yesu ono Mufirisuuti asoomozezza abaana bo, wulira waakuvoola, jangu tumugowe. Bannange eggulu teryatuula. Ekisa Omufirisuuti kye yajja yeepansapansa kyennyininyini akaana akalenzi ke yali aduulira kye kaakwata ne kamuttemako omutwe bwe kecyo. Ejje lyonna eryali lirimwagayi awamaani baateekako kakokola tondeka njula. Naye nga bano obuwanguzi bamaze obufuna nabo ne babasimbako era bangi baalufiiramu. Olwaleero emizimu egiba gibadde 7 egikufunzizza ogw'endwadde, ogw'obwavu, ogwa renti, ogw'amabanja, gyonna giyinza okuba 7 naye girinako okugikulira. Kati ogenda kuba ogwo n'egibadde gisigadde nga gikyepiisuula nagyo gigenda kuteekako kakokola tondeka nnyuma ate gyonna ogenda gisanyawo singa onoositula okukkirizako ne kwekano okwa Dawudi. Mukama yeebazibwe. Nkugambye you are the David this morning and you're soon overcoming that glorious that is before you. Yimusa okukkiriza ebyokwemulugunya biveeko, ebyokweraliikirira bite, n'ebyokutya embeera biveeko. Dawudi mu buto bwe eyali atagendangako ku lutabaalo, tagendangako mu training ya kulwana ntalo. Okukkiriza kwe kwamuyisaawo. Ne Sawulo yamugamba you're just a boy. N'amuwa ne ama y'okwambala ekyambalo n'amugamba nkubuulire bino bigenda kunnemesa okuba omusajja sibisobola kuba sibyambalangako naye mbadde mu nsiko eyo nga nnonda ensolo za kitange nga ntagula enjovu n'amalubo nga sirina kye nnyambadde. Katonda wange abadde wamu nange tagenda kundekerera eri Omufirisuuti ono asoomozezza eggye lya Mukama. Nange kyenva nkugamba nti bw'onooyimusa okukkirizako you put God first in everything, n'omukkiririzaamu n'oyimusa amaaso ge ku ye n'omuyita mu buli ekyokola tewali Mufirisuuti agenda sigala mu maaso go. Haleluya. Taliyo naye ffe ekitutta esala otumala ozisaba nga twekuba endobo. Ngisalayo ngisabye omwami mwagala naye kakati nze obwa abaana bwe batya ani anantwala kati ate nze ataasoma ewa Katonda qualifications si bitabo, qualifications si beauty, qualifications si maanyi. Okitegeera si maanyi si saizi yo nti gw'oli wakiwago era ogenzeko mu jimu okoze ne 6 packs ebyo Katonda waffe tebimukankanya. Yensonga lwaki Goliath teyasobola kukankanya Dawudi kubanga yamanya nti byonna bye yeepansa butaliimu waliyo ow'amaanyi abisinga byonna. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Haleluya. Enkya ya leero buli Goliath abadde ali mu bulamu bwaffe envuumulo yaffe ogimanyi. Tulina envuumulo nnyingi. Waliwo ey'omusaayi gwa Yesu, waliwo ey'omuliro, waliwo ekigambo wangi, ekigambo kya Katonda. Tuyinamu envuumulo zaffe ez'essatu ezo ze tugenda okwekwata enkya ya leero.
tulyoke tuziwuuzuumize ku buli Goliath yenna buli mufirisuuti abadde atwesibyeko avumisiza n'erinnya lya Katonda waffe ne batuuka n'otubuuza ali ludda wa. Leero gituguddeko nebyo ebifirisuuti bituguddeko enkya ya leero. Munnange golokoka koowa embeera ogambe naye gwe mufirisuuti gwe nkulumbagana mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yimirira mu bujulizi bwa Dawudi ogambe bw'aba Dawudi yawangula omufirisuuti nange nkuwangula. Amaanyi gali agamuwanguza nange ge ganneegattako enkya ya leero. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Eyo embeera kankubuulire ewulira bwekeera ku makyo gikoowe gisindikira omuliro gwa Katonda anti gisindikira ekigambo kya Katonda anti ekigambo kya Katonda nnyondo muliro kitala. Kati mbuulira bw'ogattako omuliro n'ogattako omusaayi n'ogattako ekigambo mufirisuuti kyagenda osigalawo taliiwo. Naye ekitutta ffe embeera tugitunuulira ne tulaba nti embeera nnene nnyo okusinga Katonda waffe. Let that situation know that you have a bigger God than itself. Yes, this is what David did. N'agamba Goliath gwe nze nina ow'amaanyi ntagudde empologoma gwe ate oli wano neepankiramu onjavunajavuna. Naawe embeera eyo gigambe kyonkyonyizaako kimala. Naye olwaleero amaanyi ageegatta ku Dawudi gyeganneegattako era nkulumbagana. Tosula mu bulamu bwange ekimala kimala. Setaani kwatamu ebibyo ogende. Mukama yeebazibwe. You are about to overcome that Goliath. Togwamu maanyi, togwamu ssuubi. Ejjo nakuwadde ka tipu ne ugamba if you feel like toyina owulira okusaba tosobola bulungi, go into praise and worship. Genda sinza businza otendereze. Mukama yeebazibwe. Sinza businza otendereze. Bwekigaana go into your Bible, read the scriptures. Hallelujah. Ne Yesu yali omulabe yamugobesa byawandiikibwa yasiiba ennaku 4 enjala n'etuuka n'emuluma. Matayo mmeka? Matayo 4 ndowooza if I'm not mistaken. Naye kasitaani ne kajja ne kamwetugako ne kamulaga kino kamulaga kiri kamulaga kino kamulaga kiri. Naye singa yamusanga talina kigambo mu ye. Abamu sitaani atukubye lwakubanga empty ekigambo kya Katonda tekitulimu. Ate nga nkugambye kyekimu ku nvuumulo gye tukubisa ki omulabe. If you feel you cannot pray, you cannot praise, you cannot worship, get your Bible. Teri kitala kisinga ekyo. Get your Bible. Tuula mugambe Mukama ngambikula ekigambo kino. Mpaayo ekitala kyompeesi genda okunkubira omulabe enkya ya leero. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Abampeera ennyo omukisa siyinza kusukkakaawo. Kati kiri gy'oli okweteeka mu bigere bya Dawudi. Nkugambye call yourself David. Ogambe kati gwe mufirisuuti. Kiri gy'oli okugolokoka embeera bw'oba tonnagikoowa. Sigala mu comfort zone yo. Waliwo gwali awo ng'omufirisuuti w'okumuwangula ogenda kumala kuva ku mmere osibeko. Bayibuli egamba Matayo 17:21 ebiringa ebyo tebiyinza kufa watali kusaba naki. Nakusiiba nagamba waliwo ekintu kyotagenda kukwatako nga tosiibye. Nagamba waliwo ekintu kyosobola okufuna nga n'okusaba tosabye. Waliwo kyosobola okufuna nga tosiibye. Mukama yeebazibwe. Nakyo nekyotasabye ajja kikuwa Mukama. Naye ate waliwo Goliath oyo gw'onyina okuviirako ku mmere omwambalire amaanyi ag'enjawulo. Mukama abanjagalire mbaagaliza Thursday ennungi. Omukisa gwa Katonda gubeere naffe ffenna kuba Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tuba wangula bonna togwamu maanyi ku mwoyo.